musomedde ogwokubiri luba musomero gwa incitement to violence. Abawabi ba gavumenti bazze ne gye bayisa affidavit nga bagamba nti bwe singa bamuwa bail ajja kutaataaganya omujulizi waabwe sina abajulizi omujulizi waabwe omu ate era nga mu kiwandiiko eky'omusango gwe bamuguddeko omuntu gwe bagamba eyanyizibwa ebigambo bye yateeka mu katambi ye mwami Yoweri Museveni. So ye mujulizi yekka gwe balina musango guno. Ekyo ne tukiwakanya nnyo nga tugamba nti kisoboka kugamba nti mwami Bajjo ajja kutaataaganya mwami Yoweri Museveni aleme okujja mu kooti okw'obujulizi. Ng'ekyo kirabwa n'ayonka nti talina busobozi bulemesa mwami Yoweri Museveni kujja mu kooti. Kuba y'ensonga enkulu gye bawadde singa bamuta kati investigation zaabwe zikyagenda mu maaso ayinza okutaataaganya omujulizi waabwe. So ekyo ne tukimulungula ne tulaga nti tewaliwo muntu yenna in their right senses asobola gamba nti Bajjo asobola okulemesa mwami Yoweri Museveni okujja okuwa obujulizi. Pozi n'ekirala kye boogeddeko ekyokugamba nti singa banaamuta era ajja kuddamu akume mu bantu omuliro. Ekyo nakyo tunyonyodde obalamuzi nti ate tusuubira kibanga okukyusa ssemateeka kubanga omuntu yenna yadde oleeteddwa mu kooti ssemateeka agamba obeera tolina musango kutuusa nga gukusse mu vvi. So toyinza kugamba nti ate era bwe banaamuta ajja kuddamu akole ebintu byebimu. So n'olw'ensonga eyo mulamuzi tubadde tusuubira agenda kuwa rulingi ye kubanga bashuriti bonna babadde bagumivu bulungi n'obutonotono babadde beekwasa ne bumulungulwa. So tubadde tumanyi nti ekyo ensonga ntono mulamuzi agenda kuwa rulingi ye naye agambye nti ensonga zirimu eggumba kazi kaddeyo akole rulingi nga 5 era ne bamwongerayo. Kitunyize kubanga tubadde tulowooza nti bail application rulingi erina kukolebwawo kubanga omuntu wasabira okweyimirirwa ddala mu magistrate courts aba alina ensonga lwaki azirina era mu kaseera kano tuziwadde ng'ensonga enkulu eriwo ddala ey'obulamu kubanga ekintu ky'obulamu kintu kikulu. Bajjo yakwatibwa mu nkwatibwa mbi nnyo buli omu nga bwe yagiraba Katano ne bamukuluusanya ne bamutwala ne bamusibira mu bifo ebitategeerekeka era ebyakosa obulamu bwe. Ne bw'omutuukako kati era byannyonnyola awulira peyini egenda yeeyongera. Omuntu ng'akubye omusambagere omuntu ng'akukuluusanyiza oyinza okufuna obuzibu ku internal organs oba kataago oba ku nsigo oba ku mutima oba ki. Bw'otafuna kukebererwa baddokita mangu kisobola okuvaamu ekintu ekinene. Ezo ensonga tuziraze omulamuzi nti ekintu kino kiyinza okuvaamu ekinene ng'obirabanga eby'olubalaato. Omulamuzi agambye nti situli basawo naye era nga ffe kitwetaagisa okukolako. Katubeere bagumiikiriza yadde kitunyigiriza ne Bajjo kimunyigiriza ennaku 10 tujja zigumiikiriza paka nga 5 tukomewo wano afune rulingi afune eddembe lyekirungi mu mbeera yonna yadde alumizibwa yadde awulira obukosefu mugumu agamba tannaterebuka ku nsonga zonna zayimiriddeko okulaba ng'eggwanga lino lifuna eddembe n'okufuna obukulembeze eryenyumirizaamu. So mbufunze byebyo. Kanso tubaye twagala otunyonyere ku nsonga tuneva mu gavumenti empya tetugenda yisa bantu bwe batyo twatukikkiriza 2021 tufuna gavumenti empya ffe tukkiriza nti ffenna tuli bannayuganda olidwa just ddembere lyakwogera lyeri musibisizza lyeri mumisiza zibeiro. So kintu kikola kya bukyamu nnyo kikola kya butiitiizi ekiraga nti no gavumenti enaatera okuvaako. So bino tubisuubira okuba nti gavumenti yonna eba egenda kugwa etandika okukola ebintu ebityo. Sikuddamu.